Coming up. Lunaku linalaba love, and love it's something ekiza okwekoza omuntu ekintu yakera kumacha with the parents nga mwebali mama we tata we baganda nakwata akambe enkovu yino in charge in and whenever I look at it you remember your first true love. I remember her yakwata akambe nga agenda kwesa nabagamba if at all wabataze wano kubona twakira kumacha just loga muno nkuchaye toda mukundaba sawa kuda mukula ino nga muli bato awo namwe toda mukusembya toda saka kuda mukula shiwanti nabagamba abataze wano Ngenda kwetta nakwata akambe naketekako nentuka ne agenda kwetta ne bagamba yani mami abuuza yani oyo bagenda okwettira abanoonyeza nzize baneiba bakunganye ne mugamba bakufa tufefenna ne mugamba ne bagamba mpa akambe omulalu yetaga mulalu munne bayamanye nti baki ne bagamba mpa akambe nenkeisako we bati nesala wano kulamusiza konyogo omulabi waffe atulaba. This is story time with Brown Skin Events. Ntuliddewo munnange mukwano gwange munnange mukabi Hana teyewulira bulungi naye kati nze kongolizije mu engeri gyenyingiddewo. Maybe even next time njamutuwulira. I'm not saying that she should be sick paka, but receive your healing. Naye nga nze waneno ndi wano n'omuchina omuddugavu Sinshu. Is that how you pronounce it? It's Sinshu. Sinshu. Yes. Anange tujogeddwa. Sinshu. Yes. Omuchina omuddugavu. Yes. Kakati Sinshu. Yes. Kusanyusa nnyo okulaba. Nange okusinkana munnange. Lwaki abavubuka ennaku zino muli boononefu? Tetuli boononefu as such. Ne tugenda na mulembe. Wogamba nti mugenda na mulembe oba otegeeza ki? Ne tugenda na mulembe as in kyentegeeza nti kyolaba bakola at times you just cop up. Ogezaako kubanga you want to fit in. Kwegamba manki si manki ddu. Exactly. Omwana w'omukulu akola omukulu kyakola. Yes. Kuba nze ndabye ddala nga abavubuka b'ennaku zino mwonoonese nnyo. Abavubuka b'ennaku zino mwekuza nnyo ate nga mukyali bato. Kiki? Si kwekuza. And by the way oba ne tukiyite tutya bidagala I just want a good term to term it. Balesewo engeri nyingi ebintu bingi ebitaliwo by then. Nti kati osobola okulya omuyembe omunene bwegutidda twalyanga koona waffe bwati. So oguli ogwo maybe n'ebyo ebidagala bitugenda mubiri emmere enjingirire eyo maybe etukuziza kuba sawa mwaka wa myaka 11 ng'amazimo ga abishwa 11. Kuba nze nyina omuvubuka gwe mmanyi wa myaka agenda bugenzi weza 19 years naye omulaba oyinza ogawa 23 years oyinza olowooza na mukulu. Kiki muli obuzibu buli ku bazadde oba? Obuzibu tebuli ku bazadde naye oba mulembe ndowooza gwe simanyi kati gwe ontunoloza nnene ageme kandabe obuzibu wakyalina mu lwawukula kati nyinza okukulaba n'endowooza olinga mu like your early 20s or mid 20s. Kale maximum 25 maximum. atolaba nti olimbye ndi muntu mukulu nkulidde ddala. Ojja gamba oli mukulu ebirevu tebikulimba. Amma ndi mukulu national ID yange eraga emyaka emituufu gye nazaalibwa. Kuba nze kirabika nakona kubanga ndi mukulu naye nfaanana ng'obwana obuto. Abakazi nga mukweka emyaka. Naye ennaku zino mwekuzizza nnyo. People think that actually because now you're 18 you have the body you can start up a family. Tonnabirabako. Yeah, it's okay if at all osobola okubeera ng'osobola okugimanejinga. Why not? Nga tasobola. Waba tasobola then alindeko adde mukyala asooka alime. Abavubuka b'ennaku zino bamufunisizza abaana b'abandi embuto. Ez'embuto tetulina tujja zijja kutuzigaba. Ekyo it's obvious zo tulina kuzigaba. Because first of all condoms abamu teri zitutuuka. We've tried so much. Tugeze ne mu company bagezezaako. Mubeegayiridde. Batukolere kondomu ezitutuuka teri. Abali eyo nga obwongo bwammwe buli. But anyway, the fact is I'm kidding. But anyway, abamu condom tebazambala.
embuto kyeva bazigaba and wagala switi tawomera mu kaveera bwe bagamba naye oluusi obeera olowoozaamu nti kati bambi omuwala gwendi naye maybe she's not ready. naye by the way bayire tuleme kiteeka ku bantu nti abavubuka nti abalenzi nti bagaba embuto nga te you can find someone aganze bana egayo oli mulungi wallahi wala nyuma kuzaalamu omwana. And you take that as a compliment or as an insult? A compliment. Ndi mulungi onyuma kuzaalamu omwana, why not? Ate kibi kide kati nawe n'ogenda ugambe kati kanzaali ate ifatolo ngambye nenkuwa kasankubuze n'ebibuuzo byange ndi oli mulungi nja kuzaalamu oba ogenda buuza biki nina kubuuza munaye yes oyagala okunzaalamu yes well and good omwana tugenda tuyamulabirira tutya mwina saying ate bano mutusuula mu katego wali enengoma egamba buli mwana ne riziki ye by the way nekyo gyekiri naye nina akatego wano nga tonalufuna olwagala it's okay, I'll manage my njaddulabirira olubuto lwange tofaayo nze bana nja kuzaala muzaazi omwana kale nonsulawo n'omundekera mwina ebyo mutugumya ne mutuwa nawe n'owuliranga netudhimba. Does that mean nti n'abavubuka muli basiru? Maybe naye tetuli mwina engeri gye mutu street talking like obwongo bwonna netwemalamu nogamba anyway nja kukolako kye naasobodde nga tomanyi waliwo tenyegenda otuukanga bibizeemu nemutuletera okuba nti nja kuzaalamu nga na look at naye simugenonamu omwana naye wali olabeyo okimanyi omuntu nga yo beautiful nga n'omusajja mulungi musobola ozaala omwana omubi ekyo mungu kyeyabagerera okimanyi nowali abaana ababi abaana ababi bagambye no teri mwana mubi omwana omuto taba mubi sijja kwogera bingi omwana omuto kyemanyi taba mubi kuba ndi muzadde era nkyazaala naye nze kyemmanyi omulungi n'omulungi era muzaala malayika mate ngenda attackinga some celebrity couple wano mu Uganda bonna balungi naye baliko abaana waliwo no kididi naani gwe balwanira ani kididi then there is a guy gwe balwanira ono omukazi wa kididi omanyi kididi ne Tom Di bambuzaabuza no si mukazi no there is bamuyitani Shasha Brighton waliwo omukazi I don't know omukazi naye serebu she's a celebrity muyimbi yes of course naye omwana olw'omutunuulira afaanana kididi kwegamba mu bufunzi omwana wa kididi but anyway but kididi musajja mulungi kididi yayimba luno oluyimba muzabbiibu oyo Tom D kati kididi yayimba kididi sente nina njagala mukazi gwenzina na yes oyo mubi oyo mubi mbadde manyi Tom D ye mulungi kididi mulungi kididi mubi Tom D ye mulungi kubadde aba babiri Tom D yayimba banga kati oyo ye mulungi he's very cute atafanana responsibility and he looks like as if he's very responsible like me bali bakwetezeko lwekirevu not really okunetega ama abanetega munetegeze sina buzibu I'm okay with that ne kati omwana bwomwetega kati abavuka benaku zino abamu tebakola by the way why lwaki kiki maybe tebalina mirimu nga bagezezaako nonya nejibula I've tried natuleke wakana nga sina mulimu nga mulimu sigamba nti saagala kukola okuba misota ku kyalo nga ntuulayo mu nnyumba mbeerayo saagala kutambula times era wenfuluma firimu masiina firimu nina wendagako ogenda kuzannyamu kapuulu lumba maza do you advise someone atayina mulimu okwana omuwala why naye omukazi bonna okwana omukazi oba oguddewo akawunti kikyotegeeza buli mukazi yenna agokera ku makya n'okwana it's like opening up an account nti olina otuteekamu you have to invest you have to amanyi tuteekayo tomanyi
nesala naye okama abakazi omukazi omu omukwanye leero anjukira oba okwana olina okulaga omuno nti at least nsobola I can imagine some little things ebimu kale ku byo omanye omukazi tosobola muwa 100%. Waliwo mbowa 100% naye nga tebasiima. Anti that kyekyengezaako kulaba. Kati gwe mpa 100% neme kusiima. Anti kati nze sikyasobola. Right. I no longer do that. What happened? Why? Anti, like you don't appreciate your gender naturally. I remember unagwina gamba obera nakawombe. So nofuna abwero no netano. Naturally gender yamu tematira. Si bonna. Kuvira ddala ku Genesis ntandikwa. Ku Eva. Ate kati bwotudda ku Genesis Adam yalobamu naleka ate yalobamu atya. Anti kati once you don't give your woman time and attention agenda kufuna ebirala ebimulobesa. How sure are you tewala attention? Bino byonna tebyaliwo. Adam yaliwo Eva we yagendera okulya ekibala. Ate kati yagenda okulya ekibala. Teyamuwa attention, singa yamuwa attention. He was from work. Omulabi kingo ino omukazi. Excuse me. Mpepeta nfaako mbuuzo baneetaga massage. Excuse me. I'm from work. I'm tired. You know that I'm tired. Nigga, baby, let me take a nap. You don't allow me to do so? Well, I would let you be. But what if I want you want sex? Nga gwokoye, but me I want. Kati ate ekyo kiralamu. Ekyo kiralamu. Olaba? No, ekyo kiralamu kukya Eva ne Adam. Kyogamba ne Eva. Adam yali takooye. Kyo kyali kimukoyeza kuneminga bisolo. Yes. Yali takooye. Yali akooye. How sure are you? Yali takooye. Ku mubiri gwa Eva ng'engeri Bible gyegu describinga mu butuufu oyinza okukoowa. Munaye tukoowa. Ng'omuvubuka w'ennaku zino oba okoowa ki? Excuse me. Kati omuvubuka atakola aba akoowa ki? Atakola. Ati kati nze kugereza ku Adam yali akola, yali ava kwetooloola Garden of Eden yonna. Akola misota mu nnimiro ya Adam ya Eden. Yes, n'akomawo ng'akooyeemu. Kati obutegwa temumatira nkugambye nkooyeemu. Eva ne yeesitula azungemu. Kati mu kutambulamu gyagwira kwani? Ku sitaani. Gyagwira ku sitaani. Kati awo ngenda kitaminga mu bulamu obwa bulijjo ffe bwe tulimu. You're my wife, we are home. Nkooyeemu ngamba let me take a nap. Because owulira olinamu kiri togenda kumeekeriza. You're going to get out. And when you go out, you just sang a star. Just sang the muscular guy, you know. Ngali so mugged. You know, nina bagayi benda ku TikTok, they are two, they are black. Bali magnage but ababatero bera shirtless. Yes. Recently naliko mu Kikobo, was it not in Kikobo. They must have been where? Mwawino. Mchiyembe. Then he came. Natamlanga ali shirtless. Like everyone. Nawe noloba. No, saloba. Nina tulira buli muntu, buli mukazi around. Nina bantu ate tukyayire, mukazi tetuyina. Small things. Niba moving. Anova kumulama. Ata womba siri moved. Just mbandi mukulaba ko bulabi. Chiku movies. Cut. Nina kasujja kange wakanda yo. If at all, ajana gambe. Hello. Can I have your number? You'll be like, oh my. No boy no musajja ojajinyigire eno. Nze manyi n'omusajja wange mbanyi agana kwanza sagala abantu bali magdi we batyo. Sagala six pack. Nze njagala olinga inaka akabuto ke si ginene ziri extra manyi naku zino munne buli gyolaga kati abasajja balinga babeera n'embuto. Balinga nga bali olubuto oba bali abikyo abakazi balisa biki simanyi but. No, by the way, that thing has ever happened to me. Nali kumini price. No, baby, we are going somewhere. Are you in a relationship? Not really. Right now. Guy yava somewhere. Guy yachi. Ayambadde it was a netted whatsoever bazita batya. Oh, vest your one net yo. Yes. Nga very disrespect. Ngenywa ntozirabika. Yenna I know guy nengamba nampitako bwe bati.
amazima balina kwogera erinnya naye sijja lyogera yatambula nakyuka bwe bati amazima awo mini price wali packed waba abantu tambula naye bwe wayita bwati yali ekubye kagopante ekifaananyi kyakusigala mu mutwe ng'ali ati litojjatiragamba nga kiri nga ddala bwoya bwoyanga baby yakyuka n'atunula nentuka nentambula like ebigere nga bina natuka ali eri naye nagamba it's okay nengamba oba ngende nkube mu maybe nene ngamba nfaaki nga tokunoonya sente nga tokuna okuba ekyuma like ngambugambye baby it's well take your time mulabe tugende kewe yabulirayo ndowooza oba omuzimu yamulinda n'abulirayo siyeyeka n'abakyala bana bayite sister Salu yes nanagana kuba kyasuka nekinumamu nene ngamba nowe wange muntu nga bakazi abalala kuba nagenda okyukanga buli mukazi n'abali mu zigundi zaabwe mwakedi zaire came out batunulewage guy nengamba okay nengamba bwoya awo kankubisizaako ogambye nti nno oba toyinza waddawo nolowooza nti nno oba ogende mugimu okola akanyama nti toyinza gatta kunoonya ssente ate nakukola mubiri kyogamba abakola emibiri abo oba akasente temuli no times it depends okola mulimu ki siyinza kuva eri nkooye I'm a videographer, I'm a photographer. Ogenda ku video, you stand for almost 7 hours. You're standing. Koma oyo uya buli kimu kikuttame. Tukiranga koinaga. Still about the gym stuff. Bagamba abasajja batera okuba gym babira batono. Is it true? Simanyi. Neze kyemanyi nze newe nkuba gym amasiso gisisobola kutoniwa mpozi wadde onoonya gundi condoms zikutuuka. How have relationships been for you? Are you in a relationship or not? In a relationship? No, not really. Not really or no? No. Ojja kwegana relationship. Ojja kwegana relationship kati ntunulamu. Were you hurt? Yeah. Several times. Ennaku zino abavubuka b'ennaku zino abamu bwe bafuna that kind of relationship heartbreak abamu balowooza okwetta and olaba stories z'abantu abetta. Kiki? Why? Ekyo tezizirangako mutwe. And I'll never think about that. Why do you think people commit suicide because babachai? First and foremost, the Twitter true love, man, it's hard to find. Okera kumacha munno n'omwagala newe malamu newena like tuve ku bino, you've met someone, yes, omwagadde, live along, it I can't live without you. For real, you can't live without that person. Nga newakwesa nagamba mnatufai nikyobadde okola kiki obivaako oba nga you can connect nga muno nowawulira nobeeraawo n'alwala you can feel it ozoba olina kyokutte nekikuwa nogamba naye really is she fine, is he fine, nokwate simu just because of that thing kyofunye there. Mukwano tuyinza butetta for that muno omwemalira muno you're used nti waba taliyo you can't live. You're used nti waba takubye tomanyi lunaku lugenda tambula. You're used times lunch mugikwata mwenna ng'okaabira ki. It's because what you're saying there is someone who loves me n'omutima gwe gwonna nti bwe tuba tetwogedde oba
alowooza bayinza okufa. So now I feel pain jabayitamu. Yes. So at times ogenda nawoyingamu ebyo byonna what you've been through with him or her. Like nothing heartbreaks tuzifuna. Abatasafunamu kali akantu nti kale nja funa omulala. Oba it's hard to find someone exactly like. It's really so hard. So hard. Elanze at times ntulaawo nekuwamu obufana for those that have had. Have had many girls. No. No, Chino, I'm on air in the Chogila, Momazima. And if I'm to sit in Solo Kubala, Ngabomba Lumiza, not because I'm gonna soko dating that was I was in P4, you're in P3. No, I am going to be okay dating. I is an Atlantic sex and I'm P2. Ekyo sijja kulimba pitu. Subhanallah. Nalina mu kiyumba. Anyway, I want to have a birthday. What you tell me? Maliriza byotambise. Yvonne, yanjagala. Pitu. P3, P4, nenyigira form 1, form 2. We yanjagala by then, netukomulaba, nesuka ndaba ku love, kye bayita love. When I got high school, by love otegezachi, what do you mean? Netandika feeling, you know. At times the love yaliwo by then yeka. Then when I got form 1, awonenda bakubana ningamba kitegeeza bawala gye bali baji. Naye lunaku lulaba love it's something. Ekiyiza okwekoza omuntu ekintu. Yakera ku makya with the parents nga mwe bali mama we taata we baganda. Nakwata akambe. Oh no. Nakwata akambe enkovu ino in charge ino. And whenever I look at it, you remember your first true love? I remember her. Yakwata akambe kagenda kwesa. N'abagamba by then banaye ba obine wa oji ngeonaye. Temanyi bamanyi go yogerako. Yogerako tebamanyi. Never calment abenansa naawo Ganda abo bamanyi nabagamba if at all wabataze wano twakira ku messages noga muno nkuchaye todamu kundaba sawa kudamu kula ino nga muli bato awo nemwe todamu kusembera todasaka kudamu kula she went nabagamba wabataze wano nze sina bulamu nakwata akambe naketekako shegeze ebintu sibya film bya ddala. Nzibonere zagamba nti olasobola okwetolwa love nagamba nti tebisoboka. Mukwano nze ndabyeko. Naketekako nentuuka. Wenatuuka mubiru yali neiba mubiru abudu. Nentuuka agenda kwetta nebagamba yani mami abuuza yani oyo bagenda okwettira banoonyeza nzize baneiba bakuŋŋaanye. Ate banaiba tuba twagala ebyonoonesa. Netoola bwe bati nenzija nenyigira mu nnyumba neŋŋamba kati ndowooza mutima ngamba mala okuwonya ono taata nteekako bantwala aketekaka nemugamba Yvonne neŋŋamba ddamu kyewaŋŋambye wankyali kati kanfe enveewo nemuga Yvonne please nedda si bwe kiri I came in nemugamba kampa nebagamba no it's well anti yakufa Tufenna. Tufe. Ate naye muzanye nnyo ebiyinza. No, kati nalabanga nga yamaliride by then. Nawe nosalawo malirire naye. Nemugamba no kufa. Wanchi ebyaddala nga kyeŋŋamba nganze mutima ŋŋamba akambe tukamuggyeko kigwe. Nemugamba bakufa tufe ffenna. Nemugamba nembagamba mumpa akambe. Omulalu yeetaga mulalu munne bayamanye nti baki. Nembagamba mumpa akambe. Nenkeyisako we bati. Nesala. Wano. Nesala we bati. Nasula akambe. Ate wali manipulative nawe. Najjanga adduka. Nangamba nawe tufa akaabye. Nemukwata nemugamba this is nothing. I love you.
nate nafunaawo agamba mami nina byagenda kufa mami nina byagenda kufa nina byagenda kufa eno kati ate ye ekyokufa si kikulu ku ye but me that's love. I think I can relate somehow. It's well. But there are times where you feel like the other person is maybe more important more than myself, you know. So that kind of love is. And it's rare to find. It's rare. Well, I still believe in true love. So true love. No, katate jena yamwe yonone come nowadays. You have to have money. Your eyes zona zitunuli decent. I don't know why. Over center zilimuchi. I understand, but not that you overdo it. You know, look at someone. Do you have a car? Are you going to love me because I have a car? Do you have a car? Do you live in an apartment? Excuse me. Which is okay. At least at least that you can uplift me. Not because on them, not because of the little I have. Chizimbe chigazi like wemba okay kangereze kuba salary. Ngafune mitwala at least 5. Ngonja ulironja gadde uplift me. Nti at least when ngamanti okay. Kuba tubala transport fa batalina motoka. Abazi fa kala abeyazika ku motoka. Abewola ko netusasula ezamafuta. No weba motoka nga you have a car. Enywa. Katwe mafune mitwala 5. Nengamba nti mwezi nizo kozesa emitwalo gyange. Tugeze kale 10. Nenkwate emitwalo 4. Nenkwake emitwalo 10 nga kijjo. Emitwalo 3 at least tuzikolemu nti osaze ndi mukazigo. Omanyi women tuli basiro. Tuli mu comfort zone gwe no mind chichi wa malayo. You have your bed, mulimu carpet, mulimu ekinabyo, mulimu TV, olaba film, mulimu entebe yemu. Go like that's life. Go maze, toina kyoyagala. But when you come to me, you got a nice house. Mulimu kyetaga. Tomala mu manji. No. It's nice. Thank you. Mulimu ebibulamu. Ndowooza most women bagamba nti sijja kwagala musajja munaku bakatwezimbe lwa nsonga okuva emabega abasajja abamu abeezimbye n'abakyala otuukeera abasajja ne babeerabira kuki ne bafunayo abalala kati nti this is our journey tutuuse ne babavaako. That's why abakyala ennaku zino tebakyayagala kaneezimbe. Omanyi abakazi at times, I'm sorry to say this, but at times mwine engejja mutumalamu amaanyi. Obadde nange ogumidde embeera yonna. For real. Onsanze ndi kale katandike ku 0. Onsanze ndi ku 0. Ntuse somewhere ndi 45 oba kale ndi 50. Kitu kitono ne kikumalamu. Small things. Kale, tugeze for example, mbadde nkomanga we waka. Nkoma wa waka mangu biki. Nendwayoko. Kale nekikolamu for like 4 days. From nowhere, ongena tani. Obadde toyina. Kati otandise ofunyeewo kati right now. Otandise okwewanika. Like, I'm going to explain. Mbuuza in a polite way. Mwina kangezeemu kati ng'ekyo muvudde of course jaga n'omusajja omujja ku 0 kubanga abasajja abeera ne kativike gwaba wakamukulira anti kati nze nkitadde ku 0 wamwe mutugamba nkusanze ku 0 musanze tolina kyolina yes naye era sirubira olina akantu naye kati gwomuntu oba kusanze tolina kyolina ne mwezimba lwaki kale otandika okweyisa obulala si kweyisa bulala mbuuza lwaki oluddeyo and at times nedda mukwano mbuuza nkulimbe kinnumirize you know times
no ate tayinzinyiza okugamba amazima agenda kuluma nekyo nedda kati kagerezeeko nabiranga ne gift ewaka gift ali bweru yali bebi wange yali bebi wange alina kanyama era naize simanyi bakazi tebagaza bakanyama alina kanyama but anyway naliranga ne gift twaberawo namala naye in fact nze twamala covid yenna nga tanagenda bweru yenna covid asooka wokubiri nga tubeera ffenna nze sirya byabweru anyway tebiba byabwerere anti tutandikawo tugenda ne tweyanjula in fact ate twali mu nteekateeka but anyway things came out anyway byonna ebyaliwo I don't blame her. Yagenda ebweru netufuna misunderstandings ebyo bibaawo bulijjo. Yes bibaawo ndi omu nasala akola ebibe na tuli myaka emeka kati 2 3 there so we are fine nekyemba nenja kulaga nti nabera ne gift ngasenda nze I'm telling you nze nali bana ina fever nze nga buli mukazi anyangwira no like for real to be sincere ngazi sola nina nebeserebo bemanyinga it's all about namu approaching nga kama yesu you know just getting like wasimani obanga menti fever oba gamenti ndi humble like I'm down to earth oba no like I don't know why it's all about by then ngateri inze kasantu I want you kasamti magwangu like sifuna call rejection no chino chogera mazima sifuna call rejection siloga simanyi kuba newenzija bwetino ngani like just approaching and ngenda kukwa I befriend you so it's through friendship I befriend you sigenda bela mukwano gwo izikene sapirira ndio rakwenda kotebikwata but anyway I befriend you in that simanyi oba bankwati banga kisa bambi kisajja kyattu bara chemanyi nali ndi chenemanyi ko ndi jolly and I'm humble I'm funny ekyo chenemanyi katayizi era embera n'omuntu nga you know atwashi gift ya kulekao no gift andekao oyagenda ekyo kiri mu bantu bangi and in fact I'm blessed nachongera chokera on air sija kulima whenever I have you no ngambo yagala genda bweru billah olinyirawo ennyonyi kati mu ulinde banaye mujje mwetege no bambi temwetega ne by the way no gift yambulire nagenda bera ne gift ngabigobyeko ebbanga bikali bwe nabeera naye ne mugamba you're going to go kakana tewaita back no not sharing I'm blessed ekyo kindiko was that is possible oli abantu amunga bobera nabo buli kimu kitambula nobera abantu amunga bobera nabo osiranira ddala buli era bemanyi buli ngomanyi oli ngoyiseeko ewange ngoyise mu ngalo zange yali sitiweeri nga you've bilda sitya muntu yenna ali wano ntya mukama bonna balinnya ennyonyi ne bagenda kati gwe ekintu kyo buli akwagala kati if you are yeah and the bad thing ate kati ate kibi kyennina when they in fact my bemanyiko ali omu ya government you helped me nekibeera nabigoba nebigaana nabeereyo nali akasente bambiko kampomera bambi yali eyo naŋŋamba cause nali naŋŋamba naye nina akasente kejja okusenga amanyi kasente nasindika miliyoni ezi naŋŋamba yaŋŋamba gwe nkumanyi weteresa saagala zikolemu kintu kyamagezi kyonna zisasanye ne mugamba as you wish madam
no si nze bona and ekyo banjulira njagala oli aveeyo yenna aŋŋambe nti yali agenzeeko ebweru ne mugaa nsirikire ssente gift yakimanyi namugamba genda no anti kati gwe nabeera naye ebbanga yes nali naye era namugamba ATM yo biki nzisaa kikolana na ssente zo cause I know money nzimanyi ate fe abali mu Uganda eno tumanyi kiyetegeeza Uganda nabagamba nga ssente zo oti ziterese gwamanyi sigala kunyumya gift na buli omu ya moving on kubanga omulembe guneena abavubuka asinga mutera X muganda wange addira X kiroto kyantiisa X kiroto kyantiisa I don't advise anybody to do so akadde nnyuma katta kuba ekyo bajjajjaffe balugera yes katta abamu wafuna misunderstandings ne X let her be tomufula nakyaliwo nnyo don't even get her close to you cause I know bino ebintu abasajja ebanaye tuli kasita oli abeera close gyali but and ate kino kimanyiiko ba X ate namwe mulekero twetega omuntu yenna kasita woba onywamu ku mwenge kino nkigamba nkyogero neya cause nali nyoddeko era kyali kintuseeko anywa nga X mugaana agezezaako kuneetega mu biguudi byonna mu mbeera yonna mukama laba wemba nemmala okunywamu bwenti akya nentulabe bati if I'm to sit ne baŋŋamba wakasapata abantu bameka okunsi kuno nakola list kuva P2 I even forgot nondamu keys omuntu genda kera ku makya nkuwulira yes osapate ngalo omuntu mutima gwoli anti Wanda mu kyokusapata let's say omuntu oyina body count enene lwaki abasajja mwe mukkirizibwa according to men mukkirizibwa mu kuba ne body count kanene naye omuwala wakugamba real body count ye omulaba like as if mukyafu tasaana biki lwaki buli omu alina test ye because I've seen people that the men are like I've had like over 50 because it's very possible I've had over 50 people from wala wavayo nagamno I've had like maybe 20 okay 10 muba mwenda mwenyala kiki onyala ki ne muda ne mugamba oh you dirty you slut okay kati kankuwa example kati kino nasoma psychology ge mazima kati kino ngenda kigamba kunsi kuno omukazi kasita ngali ku kitundu ne bagamba nti oyo omukazi yaliiriddwa abasajja bakuno I'm telling you woba mpya ku kitundu you're going to go there mbuza why you want to find out cheche mulimo kubanga ekyalo kimuyayanda kimugendako ekyo kiri mu mentality y'abasajja fenna nate waliwo oluusi abantu b'oku kitundu nga jasi ojjalaba bulabi muntu abantu batandike bannayo yalabika aliiriddwa abantu we waliwo weninga aliiriddwa abantu ngakyo kigamba nga bamusapase si muto si mukulu naye nga buli akusapata agamba omwana oyo nga buli omu asigalamu kali kati nawe ojja kugendayo ng'oli akimanyi nga tugeze nti brown skin mukwano gwange nga nkimanyi amusapata nange njagenda nsapate ndabe kirungi kyekiri eyo ekitegeeza abasajja mubikola no sigamba nti tubikola nti twenyumiza naye oyinza okutuuka nga bali banyagamba naye mwana oyo aliiriddwa ekyalo kino nawe n'ogamba muga aliiriddwa teri muntu aliiriddwa kyalo nga si musufu abeera musufu ddala ng'ensonga zonna ategeera ekintu nga so I also want to find out musufu ki obuli eyo let me have a test avuka ennaku zino mwagala ekigambo mwagala okwesapata why okwesapata si kibi it is not a bad thing naye abavubuka b'ennaku zino ate mukisusiza nnyo if at all tetwala kwesapata
lwaki omwana omuto ebamuzaala wakulakulamu bamugamba omuzanyiikiriza ka baby boy olabo bakakola ki ati munnange alina obeera nga tali dysfunctional baba bamuteekateeka kwesapata bakazanyiikirizawe batye ino abe basidde bagamba oba bamumonitalinga find out lero yazuukuse yasituse munayina obwana obuto webubeera nga buzuukuse ekyo kiraga nti nakanaka neiba kange one time kuba kanjagala nnyo kampita stasha kati one time kali kazuukuse nenkala nkayimiridde neŋŋamba kanakana kajja kubaamu eggumba nga kakuze nozolaba No, I was happy for the mother because abeera azadde omwana nga tali dysfunction n'abavubuka b'ennaku zino sometimes abamu beerabira bye balina okukola bava ne ku mirimu abamu ne beegoba naye ng'alinayo omuwala amulya nga yawulira ekigambo kimusingira n'omulimu lwaki simanyi maybe kibali mu mwongo bwongabo naye kale okwesapata kuyinza okunnesaako ebibu naye akasente okwesapata kusobola kulesa ki sakundesaki simanyi andabe njagala sente njagala nnyo okulya wanze mu kulya tonsitula nga ndi mu kulya ekyo abaki bamanyi nze njagala okulya n'okwebaka njagala nnyo okulya njagala nnyo sente n'okwesapata in their order sente kulya kwesapata and ekyo kiri geno. Do you believe nga bavubuka bebagamba no kati sex yakola relationship nera muno oba tomuwaddeko tamanya nti omwagala kwegamba okuwaako omuntu kyekiraga nti omwagala it's part of it's spicing up relationship if at all sakoya shasha tudetira mwezi gwakusatu gwakuna gwakutaano gwamukaaga gwabuzavu yakunkabya gwamunana I've ever dated a man nti tetwa having a sex for like 8 months. He was very patient with me. N'abavubuka b'ennaku zino kiba kizibu. Nga yes we kiss, but he was very patient with me. Nze sijja muganda wa ne by the way mwabitono kyokka n'olunaku lwe tulina nga tutandikiriza n'engenda mu nsonga, so he had to be more patient. aoneshe bunyuma kuva kati simanyi kumanya otandikiriza naye nga njagala nga nange mwagala n'obulamu bwange bwonna. By the way kisobola obeerawo naye kirira so kati ennaku zino you have to show someone you love them kuba wa kigambo it's spicing up muganda wange. First of all mwabyonoona. You're coming home. I've said, come pay vest. Wala ijide muka skati nga kamalayo. Butopu buno mambalo bo nga iwe otuna mnoga day. Ulaba mutima gwambo go. Yes, the tits are like they are almost out. Day. Really? Nawe n'owunga. Like for real. Kati obwongo already upset. Probably tuned already. Kati nebuza kati awo, and you have that mental olaba munonga yo omusiseriyo antenna babe I'm leaving. You're leaving zikola kyolagawa. Like for real. Like kati oli agamba no sex but too smooching, like we kiss and then you do foreplay without like for real. But foreplay, nze I actually prefer foreplay than the penetration itself. Which means you can kiss someone natuuka gyalaga. Like there are people nga uli yakwesunga nga ija mukwatako bwati n'omulanga. Jabagana sajja bebirevu omubeera mwagala nnyo oluguudo lw'ebbakuli naye mujja kulwala. Ewa bakuli abasajja b'ebirevu kyobola abawala abamu abasinga baagala nnyo abasajja balina ebirevu. Anti kati ffe abasajja b'ebirevu tulina
tulina engeri gyebyaffe twabiti tulina steps zaffe tusooka kisingiri etuva ekisingiri tuba tugendako nyina mwiru awo nyina mwiru simanyi oba badde mutegeddeyo esaiti emugimanyi amabere ga nyina mwiru ago tulina nyina mwiru kati tuve nyina mwiru tuba tukkirira mpola mpola paka ewa bakuli tunagenda bakuli tunagenda bakuli mwiza tusooka ulira aboononefu obwo wange butyunize kati ndyawo nkubisa kafaananyi ndi balaba tujja tukkirira mpola mpola tutuuka awo kati gwasalawo ogenda bakuli ogenda wabigalo kati omwoyo kyakulungamya it depends osooka ki gwekyowulira nga kikuwa emirembe wabakuli wabigalo ekitegeeza bituufu byogera ku basajja beebirevu nti mwagala nnyo okgendako eyo ewa bakuli ago mateeka twabagama bage those are steps ze twabagadde si buli omu kyagende wa bakuli nsaba nkubuzeyo kana akabuuzo tebatuwulira oyagala nnyo sex kikaaki tebatuwulira tofaayo sex kikaaki oyagala nnyo sex w'omunda sex wawabweru ate oyagala nnyo bino ebintu bya role play let's nyambadde nga kanas nyambadde nga someone else biki oyagala nnyo sex nga kikaaki sex singa okwagala njagala ngaali mu kifo tekisuubirwa nga miti sex tonfunireko ne mu toilets public toilets or private toilets? It depends. Have you ever? Do you recommend Kali sex for public toilets? Public toilets? Kasamwe sibirayo. Kasamwe sibirayo. Is it even healthy? It depends. Are the washrooms clean or dirty? And the tiles waliwo ekibali nyanga temwagaana kumanya. Kwegamba wonna wekiri. Wadde okyangamba kati gwe sex Rose. Omanyi mulina abakazi minenge gyemugenda mutumalako appetite. Batya? How? You're going to have you just come nojja ng'oli bwereere wenna. Like you're naked there and then. Omulabye anti Katonda kye yatonda. No. Kati ate nze oba omulala ogitta. Mba nina okujja nga neesazisa mu ka nice lingerie biki. Manyumirwa nnyo omuntu wange ng'olina nkokoone. Nakutiizinga mukaawe. Ne wemba mbadde nsapota buli lunaku. Like nonti oyambadde something short. Mulisaako olinga atamulisaako oze onteeka in that manner. Nina omuwala nguza empale zange ne lingerie biki ebyo bamuyita Aisha. Abagala enamba yinze nja gibawa after here. Naye oli omuwala abeera n'ebyambalo nno oluusi nawe ne weebuuza abawala babyambalirawo. Kati ebyo bitu bibeera binyuma. Bwotyo yambadde kasifuluko oba ka night dress ngamba ka white munda mulimu ka black kalinated ka black kwegamba like ondeetera okuba obufaanani nga naye buno obwengula obujjate bwawo. Naye oluusi ndowooza abawala tebaagala kukola bintu ebyo basobola okubikola naye tebaagala bikola lwa nsonga ne bwanaabikola era sitira omusajja ojja kgenda. No kati olaba olwo abantu ngaffe tubeera contented tumatira nekyo kyetuba nakyo because why tulabyeko ku bintu ebimu tukozeko ku bintu ebimu nga when I have you nga you're doing ebyekyadala what I want kiba kimala newe naagenda nendaba alina amabina gatya nampitako obusungu nja busonda muli mbeere nabo nkomewe waka you tell me. Yes. That's beautiful. Yes. Kuba kati times tulabyeko ku bintu ebimu tetwetaaga kuba era bye bimu. Manya abantu bagamba nti nno abakazi bebamu biki naye nze ndowooza nkimanyi abakazi banjawulo si ntono nandowooza wabula nkimanyi abakazi banjawulo waliwo omwali flavored blueberry omulala strawberry omulala biki
basajja mwagala nnyo okulya ku different flavors. Different flavors, it depends. No, you're warm as all over the different flavors. No, you're warm goina. As long as I call a so those flavors that you want. This is all over. A better mindset. Oh, yeah. If at all mindset is all decomposing our own, you know, the piling our mugot. I saw better the strawberries, the oranges you want, whatever that you want. So better. Manai mukama asasira obwongo bwange bwadduse ddaza zo tuli ku set naye ndi eyo ndowooza ku flavors empitirivu. Flavors zireke naye abavubuka b'ennaku zino abavubuka baleke. Abavubuka abamu bankyankalanya obwongo nyina oluusi bwentunuulira abavubuka nga sentino bali mu kusoma bali awo just balina byakukola kufunisa bantu babindi embuto zo kyokka baneenya nnyo abaana ab'obuwala. ne mukusoma nakigambira mutusikiriza mutuwa that hope that you can live without me when I'm not there. Oyanga manje alabirira omwana wange. Alabirira omwana. Ate obo namulabirira. Times mbeera njagala nange omwana mwagala. Times ulira nenga obusobozi by then tebunakola ki nga tebuliiwo anti kati atalina ssente nze sira lwaki oba weegatta n'okwegatta mayiga bagamuna omwavu taye nga lwaki abavu bayiri abasajja bebakyasinze ate omugagga nno alowooza ku bizinesi nze kinjagala nnyo abasajja abagagga nti neeri mu kikola kaba kankoko aya baasi nga kiggwa naye nga wekuba wali abantu abamu nga munnaye nze sagala kumalirako obudde. No, they can give you whatever that you want. Mu budde bweyagala mumanyi bakazi mwabatumanyiza oyagala paka kuwulira bubi kigenda bera paka kundi kuvaayo omwana nze teryasobola ayinze wepanka. You know, ate me, naina that mentality. I always want to challenge. Towulira nga lwaki towulira. Mbogoteva okumatiza nga kitumatira. I'll come for you. I'll come. Nga sina kinadde sina mpekeza mize sinaki. Tugende. Paka. Yes, they do. Niwe dagala bataddewo simanyi kokoli kalaso kokoli oko simanyi. So bakozesa putulu. Ebyo byononye. Nze mba njagala kakigagga. Kati nti wenchega ati akakigagga. Byonna byenalikoze paka owulire bubi paka kundi kuvaayo. But maybe wabeerawo that one special day. Nja bikola nti obitwaliwo omulala funze no nja bifunza oba oli waddakiika ana nja funza byonna byembadde ngenda okukola owulye bubi bifunze bikole ki bijje mu ddakiika agaana obeere kukuta anti kisinzira anti kati tukuta kati obeera wasatu kyenkola kyekola omanyi buli muntu alina that weak point wokwata nawulira nga she feels like coming. Buli muntu abeera ne waliwo olinga obeera naye kasi otandika boti nga omumaze she's going to call it anti kati oba rapid kasomwa rapid kasomu oleta rapid yoti kasi oleta rapid we batatatata ogenda omulaba amasuka agasese akunywezeza na oyo yogumiza ate yesinga okuluma eno teruma eno eyaddala eyo anti opikira ddala okonya ddala wawo olina okukoona you come back gently nokomawo noddayo tata bagamba mbu fe abawala bati niffe tusinga okwagala nnyo eyo bano abanene baagala nnyo bituufu nti nabawala abanene bakowa mangu kiba ku muntu bali abatono abakowa mangu atako bwati kasa kalawundi kamu nga nga akyayagala naye nga
ate mwina that customer labot anti oli kasito owuliranga ekiddako kuba kugenda mukinabiro okuvukako n'abayungira munda muba mutugobye oyunga biki nga nze era kyobalaba basajja balina waba wuli ayagala kufuna 2 rounds tajja kukwata balina kukwata ajja kumala akwatewo ng'agenda mumala guga. Ate what happened to maybe having 1 round nemuwumulamu kati ne muddamu? It depends. Kati nze nganze manjagala nsooke ndye mukadakiika 3 kubanze bwe mala njala ennuma ekyo kyama manjagala ndye kale omwoyo waba tulungamizza tuddemu mu gundi endala naye mwe muba mwagala rapid si bubiri tulye nze njala eba egenda kunuma ate nzala weba ennuma mba sikyategeera ate waliwo wembeera kati ate gwegamba nti owasatu I make sure nti omalamu agasatu nenkuleka nga simaze it's well netulya netunaaba nobanga kabebi ate nebirowoozo netuka tubivaako nti twalivudeko netuzanya nozanya then netumala okuzanya nkuzayo mpola ogenda n'okwekanga ng'oli eyo nga you don't know from nowhere. Yeah, omanyi kati omuntu waba wagundi budde butono ate kasamala awulyanga buli kimu kimutana ng'oyinza obba n'omunya n'omuwunyira nga wulya kuba bibeerawo nga wulya tayagala n'omukwateko. Simple, munaabe mulina byakulya mulye waliwo kafirimu mulabe muzanye ko muwale ewombu nno mulabe firimu come with Netflix and chill. Firimu gyako ddakiika mmeka? Omudda mu kigambo nasatu tegawera kirinomo nasatu tegawera kozi bibeerawo owulira nga ate nze simanyi you're coming to me oli always has something it's okay ate mwina attendance do you have something big that I can put on no more that bag whatsoever oba baseball shirt whatsoever no more natekamu not like ayizogamba tunula enviza mbwe yakunda abaganya nze sirina nsonyi oba onnimbiza gw'amanyi ate wembeera nga oli muntu wange basigenda funa nsonyi kati tuli ku muntu nga siwo your friends there. Lwaki oba olya mikwano? Doesn't it spoil friendships? Or not? Depending. Omanyi walubera ne best omumanyi from A to Z. And the best to yabyanye ni the best. Kati best nabanga amanyi all your weaknesses. He knows where wasobola okukwata nobera tandona. Kati wegamba buli kimu tolina gawerekerayo eri best. Because may feel like sex among friends, one of the relationships. Either mwajja forgetting feelings, friendship ya muyononeke, oba friendship ye jagana. Kati atawo ne mufuka friends with benefits. Ate olabika oyagala ekigambo. Nkyogedde bampulidde. Oyagala ekigambo kyo kirina mu buli musajja yenna ate as long as kasobamu n'akasente. What advice do you give to abo abavubuka b'ennaku zino naddala toli planned kid oli planning kid naye si bano ba planning kid abali planned the planning kids oli muyiribi oba tokola okwana magezi kigoba waba abantu bati nja kugamba mwana akwana aliye no kwana wisely if oli yagala kwana ngoyagala okwana tomusobola like matugane twepika nga class yogeno kwe kuliko nze dawi nkwana naye I wake up next year we bati munaye wigi oyinza boli wigi joina ya mitwalo kinana ku mutwe nga you're going to ask me that kinana nka sisola zofari ntandike nsobole kugamba banaye mukazi ankula
omukazi takuula ye level y'enviri ya wiva ina ya kinana engata yambaya mitwalo 2 dress zino ez'esatu esatu. Well and good, thank you. Kwana nonya class yo bakozi batambuza mmere no bino okugamba mazima obu agane kwelumya kuba okukwana kukuli it's normal. Tuli basajja omwana akuyitako n'ogamba ne mukama at least let me say hi. No, mashallah. Let me say hi. Because era bamanyi nze nsobola okujja nesayaga hello, how are you? There is appreciating. You appreciate. Badde nakyenjayo okugamba mwagwesiba nakuzira ebigambo naziregwako gwesiba. So kati omulenzi atalina byakola akwane kwana alemere abakozi bamaids boba okwana classes zisigadde baleke noleka bali bashuga daddy abasobola okuteekamu ekinaana asobola oteekamu 7 asobola okwata obukadde bubiri nabw'omukazi natamugamba nti amukudde. Ekirala noonya omulimu kola emirimu gijja kubeerayo gezaako try kwa kati oba kale oba olina smartphone waliwo apps ezisasula to like videos just to like jeziri if you really no kati kale mbagamba noonyako beera informed oli muvubuka oguno omulembe gwa kubeera ng'oyiya nnyo waliwo ebintu bye tukola abamu apps ezisasula to like buli video gy'olikinga ya nusu 10 olwa wano nusu 10 yes nusu 10 depending bayinza okuleeta ebisatu nusu 3 10 naye singayo ebbeeyi baya 10 bulijjo likinga nusu 3 and your money is sent on your mobile money teri byagamba nti kyoba ki. So noonya emirimu kola ku research tobeera bavubuka bakuba matatu banywa njaga. You're not going to get anything from that. Enjaga gireke enjaga, you're not going to gain anything from it. Gaza nze nange ndi wa Gaza timu Gaza njagala nze ndi wa Gaza timu Gaza naye ne timu Gaza abakozi mulimu abakozi bana bayiribo basangamu owino nze nina bakyali bange abali downtown era big up abali mu owino bakinkubira bali baboya boy bali 3 era ngenda kuddamu mbayitemu madde nabasuubira naye ngenda kuddamu mbayitemu nganze buli wiki bamanyi ate kweza abasajja wansi za laisi muzitu zifuna no general yokuba ekikumawaga omazeeyo kumbe oli mu sente zo wano zijja ziteeka mu kamera. Abavubuka bena kuzibalina gana amalala nabula ekikondo kibuki nga kikomeere afiitinge inabo anti ekyo eddala ddungi okwambala kulungi naye if at all you can't afford tokola bitasaana kubanga oyagala okufitinga mu society. Beerayo ina mpalo yemu joze kaseba nyonjo. There is one person yakulanaga ne mwana oyo aba smart ever ayina empalo yemu naye muyonjo. Somebody is going to like you for that. Simple as that. Munage story time yaffe ya olwaleero tujja kujjayo ne party ndala omukulu Sinshu munateze ne Uganda Sinshu atubulira ezo apps ezikola sente ngo like video zaabwe. This is story time with Brown Skin Events. Mwe bali tulaba.